okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza nyine Njovu Junior School e Nansana Wamala mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo ndaira sirimba leero bino binjogera bya ku mwoyo toboyo mutima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasinywa nze sebaka yabo mukana na Delta TV banango omukwano guli wano tusobodde nga tunyumya n'omukyala omugole omwami naye n'atuuka era bali wano bwedda bamukuba obwama bwamukwatako bwamutereeza nga mulabika ng'abeera byejjo mukikoze mutya okukosa omuntu gw'oyagala laavu tekaddiwa okuva owamulaba nakati laavu ebeera mu high gear enyana buli laavu erinnya kusinziira ku byabeera akola oba manyi omuntu gw'oyagala abeerako n'ebintu bingi nnyo ebikusanyusa era tebivaawo sigamba nti bikula oba bikaddiwa nedda eba bibeeranga bwe byali mu kusooka nakati era bwe biri bulireko abyongere mbimubuulireko kukosi Maureen mukyala mulungi nnyo era bimugambe nga mugamba oli mukyala mulungi bw'omukwata era nga nawe bw'omulaba she's so beautiful. You are so beautiful and caring. Ate ekirala ayina empisa. Ate nga ebintu ebimu bye tunoonya nga ffe abasajja. Yes. Bimanyi obadde bikola accidental. Anyway, sinzira mu family gye wakolera. Olina ekintu kyonna ekikuli ku mutima kyoyagala ogamba omwami wo nga kiva ku ntobo y'omutima gwo kimugambe Sharita kyenjagala ogamba omwami wange nti mwagala nnyo nga gyenkomeza ate era ne bw'aba nga simulaba ku maaso mpulira nga always I miss him mba njagala mbe nga andi kumpi bw'ate kyekyo kyalina okumanya eva mba mumisinga buli kituufu amulinze bebi webulira mukyala wekikule ku mutima ekindi ku mutima kiri nti nange mukyala wange mwagala nnyo era njagala kitegeere nti mwagala nnyo era musuubiza nti nja kumwagala forever and ever tewajja kubeerawo kitukyusa love yaffe yes njagala kitegeere nti mwagala nnyo era tewali asobola kuyingira mukwano gwaffe mwako tewali agenda kuyingira mukwano guno nga nawe bw'ogulaba gwanjawulo kanga nkuba ani asinga okwagala munne kuba ndaba buli omu ayagala munne ani asinga okwagala ndoza nze nsinga omwagala nze nensingawo ebyaddala kituufu kahago mwami wo beko n'akaama ak'enjawulo ku I love you kale olina akayimba ke wandyagadde omuweereza nga kalimu obubaka tukakube wano ku Delta akayimba kempa omwami wange kagenda bwe bati ndoza nkwe title Karema kayimba Karema lean on me waliwo line esinga okunyumira nti wabeerawo omuntu akwagala ku mutima oyo yenze nti ne bwe bambuuza kikunjagaza mbagamba wenesanga kiwulira buwulizi muli bunze kwegamba judging teri kugwe awo kyali kyawenkoma nengera akagamba lean on me I'll never let you down nze ndibaawo forever ekituufu kale olina kwandyagadde
era nange nja mumuweerezaako kennyini nnyini. Yes. Wesigameko. Wesigameko. Basaba mbeeko bemwebaza kuba bambi ndabye nga mulina abantu bangi, abantu balungi ate nga n'abantu banyirivu. Sooka okwebaza mikwano gyaffe mwenna abatubeereddewo mu mbaga yaffe, okusingira ddala abasuubuzi bannaffe, mikwano gyaffe gyonna mingi. Nebaza mukyala Ntaganda Monique, she's my good friend. Maureen Nantume, aba Golden Production mwenna. Nebaza n'aba Dow Contractors bangi, mikwano gyaffe mwenna ba service providers mwenna twesiimye nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nange okusooka ddala nja kwebaza abazadde baffe kuba bakola kinene nnyo okubeera nti tuli mu nsi eno era nga mutweyagalira okutuuka n'olwaleero. Nenjagala okwebaza mikwano gyaffe gitubeeredde. Yagamba nti abazadde mubeebaza nabo tebalina kyakukola, balina era okubazaala okubeera bombi. Nabo bakola obwabwe kuba baatukuza. Yes. So nenjagala okwebaza mikwano gyaffe gitubeereddewo. Sijja bamenya omu ku omu kuba bangi, naye buli omu amanyi nti alina kyakoze ku guno omukolo, kakibeere nti alina kya provide ba service provider. Buli omu mulimu gwonna gw'aba akoze mbeebaza nnyo. Nenjagala n'okwebaza ab'emikwano abava mu Dow Contractors kuba kampani yange, kampani yaffe, ne HM kampani yaffe Dasira Maureen. Nenjagala okubeebaza nti beebale kukola kuba bino byebirabo oba nkiyite fruits results, nti entuuyo zaabwe lyessanyu lye tulimu. Bakoze nnyo era mbeebaza. Nenjagala okwebaza abasuubuzi bannaffe ku Nabugabo, ku Lubaga Road, nabo bakoze kinene nnyo. Ba customers baffe bonna we bali mbeebaza era beebale kujja kuba of course oyinza okuteekawo omukolo nga obutaddemu buli kyetaagisa naye abantu ne batalabikako. So kati ndi wano ndi musanyu nti buli muntu gwendaba gwe nayita waali mwebaza nti beebale nnyo okutuwa obudde obwo. Woo!
In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. And God said, "Let the earth bring forth living creatures according to their kinds." Genesis 1:24. Then God said, "Let us make man in our likeness." Then the Lord God said, "It's not good for Hillary to be alone. I'll create a helper suitable for him." So God caused Hillary to fall into a deep sleep. While he was sleeping, he took one of his ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a beautiful woman from the rib he took from Hillary and called her Maureen. Then the Lord God brought Maureen to Hillary and called them husband and wife. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa